Abakkiriza bakungaanidde ku kisaawe ky'e Kazo mu munisipaali ey'e Kawempe okwetaba mu Olukungaana lw'enjiri gaggadde olukulembeddwamu omusumba Johannes Amuriza ng'ono yazze ne banne abalala 206. Omusumba asanyuse olw'okukkiriza bannayuganda kwe balina era n'ayogera n'ebyamutindizza olugendo okuva emitala w'amayanja okujja kuno. Asabidde abantu oluvannyuma bategeezezza nti babadde n'ebizibu bingi nga mu bamu ku be basabidde mwe mubadde n'omusumba Bernard Kirabira. The Holy Spirit told me tonight my blood will cleanse the ground. Tonight my gospel will cleanse the ground. Ono asabye abantu okwongera okudda eri Omukama era bongere n'okujja mu kusaba okw'okusumululwanga kuno. Mu ngeri y'emu bawadde abantu obujjanjabi. Omusumba ono bwe yali yakatonnya mu ggwanga ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe yategeeza nga bwe yali azze okusumulula bannayuganda abalina ebikoligo by'obuli bw'enguzi obulemeseza eggwanga okukulaakulana. That makes the hospital lacking what they need and so on. We could keep on going, or a good schooling system and so on. But we know that it is not politics that will solve it. Oniranga yakatuuka yategeeza nga gye nvuddewe wajjudde okusoomoozebwa kubanga yali omu ku baana b'oku nguudo. Did nothing but fighting and drinking, and I was taken in, and they took the knife and they gave me a Bible. Amen. And they said, "This is your new knife," they said. And it's been amazing. Street boys and prostitutes have become gentlemen and fine ladies. Godfrey Katongole ne Kigongo Sebalamu be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.